Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga afalasida abavubuka bulijjo okutuukirangamu ku nsonga ezikwata ku kulwanirira Namulondo n'okunyweza ekitiibwa n'ebyobuwangwa byaffe. Katikkiro bino abyogeredde wano ku mbuga ya Buganda Mbulange Mengo bw'abadde asisinkanye ekibinja ky'abavubuka abamuleetedde ekiwandiiko ekirambika obutali bumativu bwabwe ku nneeyisa ey'ab'ebyokwerinda ku byabadde mu ggulu ku lw'omukaaga oluyise. Bazzukulu ba Kayiira babadde bagenze ku mukolo ogw'okujjaguza n'okwebalizaako omutaka Kayiira Gaajule olw'okukulembera abataka abakolwa obusolya okumala emyaka 7. Oweekitiibwa Mayiga azzeemu okukinoganya nti Obwakabaka si busanyufu n'akamu ku byabadde mu ggulu era bali mu kwogerezeganya n'abakwatibwako ensonga okumulungula obutakkaanya. Naye kino kitukwatako ffenna ng'Abaganda. Nagambye nti obutaka bulinga ng'essinzizo. Mu miti wali bw'otunulawo olengera e Lubaga, na wano waggulu olengera Namirembe, na wali ekibuli olengerayo. Tewali musaseredooti lwamanya nti ono wa NUP, ono wa NRM, ono wa DP, ono wa FDC. Bonna bajja kusinza ne ku butaka aba NUP, aba DP, aba NRM n'abalala bonna bagendayo. N'olwekyo okulemesa abantu okweyagalira ku butaka kibanga ekitujjako n'amannya gaffe. Hakimu Kiza mbadde simanyi nakumanya nti yeddira Kasimba asinga kweyita linnya lya Balongo. Tosobola kujjako Walukagga linnya eryo kubanga baali mu wango wa Kasimba. Tosobola kujjako Seggirinya linnya eryo kuba baali mu wango Owengo. N'olwekyo tuteekwa okussa ekitiibwa mu buwangwa n'ennono, tuteekwa okussa ekitiibwa mu ddembe ly'abantu. Kabaka yabawa omulembe guno mu abavubuka, era kirungi ne muvaayo okulaga lwaki yagubawa nga mulaga nti mutegeera obuwangwa n'ennono. Ndi mu mpuliziganya n'ab'obuyinza ku nsonga zino era temulowooza nti tutudde butuuzi, era n'ekiwandiiko nkisiimye gye mukisindise ngenda kituusaayo. Ekintu ekisinga okuba ekikulu mu Buganda eyaleero kubeera bumu, ekyo emirundi mingi mukyerabira naddala mu budde nga buno obw'akalulu. Ekyamazima Uganda yazimbirwa ku mawanga gayo ag'enjawulo, tosobola kukyegaana. Era omala kufuna mawanga gano n'olyoka ofuna Uganda ey'awamu. Omu mbuga era asabye abavubuka okukozesa obulungi ekiseera kino ekyakalulu nga balonda abantu abamanyi ensonga za Buganda n'okwongera okunyweza Obwakabaka. Abavubuka bano nga bakulembeddwamu Kiza Hakimu Sawula mu kiwandiiko ekiweereddwa Katikkiro banjudde ensonga 7 ze basaba zikolebweko omuli n'abakulira ebyokwerinda ab'oku ntikko okwetondera Obwakabaka. Nga tusaba Ssaabasajja asiime bino bikolebwe. Ekisooka, gavumenti ya Uganda ekwate 11 Kagalula Bob ye RPC w'ebbendo bendeeryo ne mwine Alex Mukono DPC olw'ensonga zino wammanga. Kati kirabwa n'ayonka nti abampembe bano bombi balina obukyayi n'effutwa ku buli Muganda ne Buganda okutwaliza owamu. Bano bembiriri be baakwata omubaka zaake ne bamukuba okwagala okumumiza omusu nga bamulanga okubeera Omuganda. Ensonga ey'okubiri, omuduumizi wa poliisi IGP wamu n'omuduumizi w'amagye ga kuno CDF mu butongole beetondera Obuganda n'Eklezia Katolika n'enzikiriza endala. Omukolo ogwatataganyiziddwa gavumenti ya kuno bakkirize guddemu mu butongole gutambule mu bulambulukufu mu bukakkamu owatali kawukakkulizo konna. Mu mbeera y'emu n'omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda era omwanika wa Buganda Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa avumiridde ebitongole by'ebyokwerinda olw'ebikola ebitajjansa bye byakoze ku bakulembeze b'ekika ky'Embogo bazzukulu baabwe ne bannaddiini bwe babadde basisinkanye ku butaka bw'ekika Emugulu Singo ku lw'omukaaga oluyise. Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa bw'abadde atikkula abantu ba Kabaka Oluwalo abavudde mu ssaza Buddu abakiise Embuga olwaleero. Agambye nti okulumba abantu abali mu mirembe gyabwe kikolwa ekiraga ebbonda ku mitima. Kyali kyakusomoza kwa maanyi kubanga oli ng'ali mirembe gye n'ogenda omutabaala talina kyakkoze asabira na mirembe ate nga gwe weyita omukumi w'eddembe. Ensonga eyo yatuseekudde emitima ng'Obwakabaka, ng'Abaganda, ng'Abannayuganda, kubanga abataka sigadde nnyo mu nnono y'Obwakabaka buno. Tutandika okwebuuza ki ekigendererwa, ki kye batunoonyaamu. Nsaba gavumenti eya wakati ensonga eno egyetegereze kubanga bw'eteeveeyo kukangavvula bakoze kintu ekyo aboolyawo abantu banaalowooza eyo enteekateeka ya gavumenti
Niwe banga si enteekateeka kisaanidde ne gavumenti eveeyo evumirire ebikolwa ebyo eby'obujoozi era ebityoboola eddembe n'ekitibwa ky'abantu b'ensi eno. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Joseph Kawuki yeebazizza bannabuddu olw'okujjumbiranga enkola ey'oluwalo n'emirimu gy'Obwakabaka emirala n'abasaba obutaddiriza. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Veronica Nannyondo asinzidde ku mukolo guno n'agamba nti ababaka ba paalamenti ng'ababaka abava mu Buganda si baakusirika okutuusa nga abennyigidde mu kikolwa kino bakoleddwako. Omumyuka wa Pookino Omulongo Kato Abdallah ategeezezza Katikkiro nti emirimu gy'Obwakabaka gitambula bukwaku mu ssaza eryo naddala eddimu ery'okuddaabiriza embuga y'essaza kyokka nti gavumenti esaanidde okubakwasizzaako naddala ku nsonga y'enguudo. Abantu ba Kabaka bannabuddu baleese ensimbi obukadde 5,845 nga ggombolola ya Mutuba 15 Kirumba ereese obukadde 2,223, Mutuba 18 Kibinga ereese akakadde 1,76, Mutuba 22 Kitanda ereese obukadde 9,95 ate Mutuba 20 Lwabenge ereese oluwalo lwa 5,400. Ebyo nga bikyali bityo ebya poliisi okukuba omukka ogubalagala ku mukolo gw'ab'embogo abaali bakuŋŋaanidde mugulu mu Ssingo tebinnagwa, abakulu mu poliisi era babitaddemu engatto okwolekera essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka okwetondera omwepisikoopi yawummula. Omusumba w'essaza ly'e Masaka yawummula Bishop Yohana Batesa Kaggwa asabye abakulu mu poliisi ya Uganda nti bwe kiba kisoboka bafulumyeyo ekiwandiiko ekyetondera banne olw'ebyo ebyaliwo. Poliisi bwe yakuba omukka ogubalagala mu b'ekika ky'Embogo abaali bakuŋŋaanidde ku butaka bwabwe mugulu mu Ssingo okuyozaayoza jjajjaabwe ow'akasolya k'ekika kye Omutaka Kiwutta Kasirante Jula owookuna olw'obuweereza bwe eri Ssaabasajja ng'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya, era nga ku mukolo guno kwaliko ne bannaddiini. Bino Bishop Kaggwa ya Uganda nga bakulembeddwamu amyuka Ssaabaduumizi wa poliisi Hassan Kasinje nga babadde baleese okwetonda obuvudde ewa Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola olw'ebyo poliisi bwe yamukubye omukka ogubalagala bwe yabadde akulembeddemu mmisa mugulu Ssingo ng'abakulu poliisi omusumba bamusisinkanye mu maka ge agasangibwa ekitabo. Mu ngeri y'emu Bishop Kaggwa ategeezezza Ssaabaduumizi wa poliisi nti ng'omusaaseredooti abapoliisi abakola ekikola ekyo ne poliisi ya Uganda yonna okutwalira awamu ye yabasonyiwa, kyokka okwetondera poliisi alina okukussa mu buwandiike aweeko kopi y'Ekereziya Katolika, Obwakabaka bwa Buganda, Omutaka ow'akasolya k'ekika ky'Embogo wamu n'ab'ekika kyonna eky'Embogo. Hassan Kasinje yeetondedde omwepisikoopi Kaggwa agamba nti poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo olunaku lw'eggulu yeetondedde eggwanga, kyokka kati bazze mu buntu tuusa okwetonda kwa Ssaabaduumizi wa poliisi nga basaba omwepisikoopi Kaggwa okwetonda kuno akukkirize mu mutima mulungi. Ye omusumba w'essaza ly'e Masaka Bishop Severus Jumba agambye ng'abantu beebuuza oba nga ddala poliisi ekyaliwo ku lw'abantu. Bishop Jumba ayogedde ku bibadde Ssembabule mu kamyufu ka NRM n'agamba nti poliisi yaleetawo okutya okutaalina makulu mu bannassembabule emitima ne gibatundugga. Paalamenti eyisizza ensimbi obuwumbi 220 okukola enguudo kilomita 223 mu Democratic Republic of Congo wakati mu kutolotooma okuva mu babaka ba paalamenti nti gavumenti yandisoose kukola nguudo za kuno nga tennabuuka nsalo kugenda kuzimba z'ebunaayira. Ensimbi zino tundutundu ku nsimbi triliyoni 3 ez'embalirira ennyongereza gavumenti ze yasaba paalamenti okuziwa ebitongole byayo ebiwerako okutambuza emirimu mu kiseera kino mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2022 gwakatambulako emyezi 3 gyokka. Ensimbi zino okuyisibwa abamu ku babaka ba paalamenti basoose kuzisimbira kuuli nti gavumenti yandisoose kutereeza nguudo zaako neziri mu mbeera embi ddala ze bagamba nti zaafuuka mpompogoma. Ababaka bano era batadde akazito ku gavumenti okutwala mu paalamenti endagaano gye yakola ne Democratic Republic of Congo okuzimba enguudo mu nsi eyo paalamenti egitunulemu. We are looking very ugly as Parliament to support an external project when we are sidelining our own road. As Parliament, Right Honourable Speaker, through you, we need to task the Ministry of Finance to provide the finances that were approved by this Parliament to deal with this road. And we are passing 202
20 billion, yet we have roads here, and we have just mentioned several roads here that have not been worked. If we have this money, let's give it for our roads first. We are appropriating money to tarmac roads in Congo, really? Wabula minisita w'ebyentambula n'enguudo General Edward Katumba Wamala yeeyamye okutwala endagaano eyo mu paalamenti lweneddamu okutuula. Madam Speaker, the draft of these documents, the intergovernment agreement and also the project draft agreement was laid before the committee. However, on the next sitting, I promise to bring the signed documents to lay them on the floor of Parliament. Ensimbi endala paalamenti zeyisizza kuliko obuwumbi 25 ezisindikiddwa mu maka g'obwa pulezidenti mu nsawo etetunulwamu wabula nga wadde nga kino kigenza okubaawo nga wakayita akaseera katono ddala ng'amaka g'obwa pulezidenti kigaji gaweebwa embalirira enyongereza ya buwumbi 21. My understanding is that State House is the residence of the president, that the children have grown and got married and married. They are no longer there. This State House that has become the biggest consumer of our budget, 450 billion additional State House on top of the 600 billion that we passed here. Madam Speaker, maybe we need a committee of Parliament to go to State House and find out what else is there apart from the president and his wife that is consuming all these resources. To how much State House needs, we'll give it to you, and you'll assure us that you'll not be coming every year to ask for supplementary in the name of State House.